jjukira nti ekigambo Ramadan kitegeeza nabbambula w'omusana. Subhanallah. Nga naffe waffe mu ggwanga lyaffe tulina emyezi gye tumanyi nti gino emyezi gya nkuba, gino emyezi gya musana. Naye Allah jalla jalaaluhu yaleetera abawarabu okusiiba n'atulaalikako fi Ramadan, mu mwezi ogulimu nabbambula w'omusana, omuntu we yeetaagira amazzi okunywa, sinakindi wabeerera nga yeetaaga okulya, omubiri gufuna amaanyi. Omwezi ogwo gwennyini ogulimu omusana omusufu gwe yatugamba nti njagala musiibe, ndaba abantu awamu n'okubeera nti emyoyo gyetaaga mazzi, ndaba abantu awamu n'okubeera nti oyagala okulya. Kale n'akituteekako mu kiseera ekyo ekirabika nti kya musana, ate n'atugamba tusiibe. Wabula n'ajja olw'ekisa kye n'agamba anaabeera omulwadde oba ng'alina safaari, kuba Abawarabu baali basuubuzi, rihlata shitaa'i wassayf, oluusi nga batambula mu musana, oluusi nga batambula mu bunnyogovu. N'agamba omuntu awulira nga tajja kusobola kumalako na kusiiba nga wali mu lugendo, alye naye ennaku z'abaalidde ajja kuziriwa mu nnaku eziri mu myezi emirala. Kakati ne kibereka nti okusiiba kya bwatteeka eri buli yenna atalina kimusonyiisa. Eri bwe yali amaliriza aya n'agamba wa antasuumu, naye singa gwe omulwadde gwenzikiriza okulya, naawe omutambuze gwenzikiriza okutambula, bw'olaba nga obulwadde tebukukosa, ekyokusiiba khairun lakum, kyekyali basingidde obulungi okusiibira mu budde. Kati n'aleka nga atuggulidde, gwe bw'owulira nga toosobole olw'emu ku nsonga ezoogeddwa ng'obulwadde, alhamdulillah. Bw'owulira ng'ojja kusobola okuba mu lugendo oba n'obulwadde okusiiba, ate kyekyalisinza okukolera ekisiibo mu budde bwakyo. N'olw'ensonga eyo tulina okutegeera nti ebintu ebisiibwa ebikulu byali badde nga bisatu. Okulya tekikkirizibwa mu budde bw'emisana, okunywa tekikkirizibwa mu budde bw'emisana, n'essanyu ly'obufumbo terikkirizibwa mu budde obw'emisana. Kati Seeko agamba nti budde bw'emisana lwaki akalemeddeko? Kubanga obudde bw'ekiro tukkirizibwa okusiibulukuka, ne tulya ne tunywa ne tusanyuka n'abantu baffe mu maka gaffe. Ebintu ebyo bisatu, they are very crucial, biteekeko olugalo: okulya, okunywa na essanyu ly'abafumbo.